Ebyava mu kubala abantu ebyenkomeredde ebifulumiziddwa mu alipoota esomeddwa Dr. Chris Mukiza akulira ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Chiwubos. Alipoota eno eraze ng'eggwanga bwe lirimu abantu obukadde 45 n'emitwalo 9,517 ng'omuwendo guno gweyongeddeko n'ebitundu 11 n'obutundutundu 3 bw'ogeraageranya n'okubala abantu okwasembayo okubeerawo mu ggwanga. Dr. Mukiza ategeezezza nti abasajja bali obukadde 21 emitwalo 56 mu kakaaga 736 nga bakola ebitundu 43 ku buli 100 ate abakyala bawera obukadde 24 mu emitwalo 33 lukaaga 81 nga bye bitundu 47 ku buli 100. Ebibala era biraze nti abaana abato abali wansi w'emyaka 17 bakola ebitundu 5 ku buli 100 ate abavubuka bali wakati w'emyaka 18 bali 23 ku buli 100. Abantu abatuludde abali wakati w'emyaka 6 n'okudda waggulu bali 5 ku buli 100. Alipoota eno eraze nti babala amayumba obukadde 10 mu emitwalo 69,913 nga mu gano 6 mulimu ku buli 100 galimu abantu abali wakati wa 4 n'abataano. Okusinziira ku alipoota eno, Kampala yesingamu abantu abangi mu bibuga byonna ebiri mu ggwanga ng'erimu abantu obukadde 2 n'ekitundu nga babeeramu bali akakadde kamu n'emitwalo 7 nga kino kyetaaga KCCA okutandika okuteekerateekera abantu bano obulungi. Okusinziira ku Dr. Mukiza, alipoota eraze nti bannayuganda balina eddiini ng'Abakristo be basinga obungi nga basukka mu 84 ku buli 100 ate abasiraamu bali 13 n'obutundutundu 6 ku buli 100. Okusinziira ku alipoota, abantu 74 bamanyi okusoma n'okuwandiika bw'ogeraageranya ne bwe kwali mu kubala okwasembayo. Alipoota eno eraze nti okuwangaala kw'abantu kweyongedde nga kati bawangaala okususa emyaka 68. Abantu abatalina mirimu bali 12 n'obutundutundu 6 ku buli 100. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.